Mombozi yaffe yatugende Dubai tukuletedde Mukisa David omutuuze w'Entinda ne Gregory Namisano omutuuze w'e Kamwokya nga buli omu atottola byatuuseeko bukya bukedde batwala Dubai. Musajja musanyufu nnyo kyansusso kubanga ndi omu ku bantu 20 abawangula akalulu ka bukedde akasooka mu ggwanga. David Mukisa nga musuubuzi w'amasimu ategeezezza nti okuba omu ku bawangula akalulu k'okugenda Dubai kyatuukiriza erinnya lye erya Mukisa nga wadde si gwe mulundi gwe ogwasooka okugendako e Dubai naye kyamufuula omusajja ow'enjawulo n'okumanyika. Ekyo kyanfuula okuba omusajja omusanyufu. Erinnya lyange Mukisa lyatuukirira. Ono era ategeeza nti kati nga bw'atakkirizibwa kuddamu kwetaba mu kazannyo kano omukisa aguwadde muwala we gwagulira kopi za bukedde 20 buli lunaku okukakasa nga naye afuna omukisa nga ye gwe yafuna era n'akubiriza abantu abalala okwettanira akalulu kano. Nagambye era nja sigala nga mpagira abo abatagenda bagende balabe ku ebyo twalaba kwe kusalawo n'engulagana amawulire simulaba gano gonna. Amawulire gano nina mangi nnyo kubanga buli lunaku ngula kopi 20 ng'ekiringuza amawulire gano ngulira muwala wange naye asobola okugendako e Dubai. Yeebaziza bukedde saaka kulya Vision Group Robert Kabushenga okutandikawo akalulu kano. Simanyi omukulu Robert Kabushenga olw'okuba n'omutima ogwagaliza kubanga agereza okulaba nti anona ku muntu wa wansi. Ne muzeeyi Gregory Namisano naye alombooza olugendo lw'e Dubai lwagambye nti eno yali ssaala ye eyaddibwamu nga Katonda ayita mu bukedde. Nali musanyufu nnyo era kyampitirirako batutwala batambuza bulungi. Namisano attotodde ebyewunyisa n'enkulaakulana byalabye Dubai wadde nga nsi ya ddungu nga buli agendayo tayinza butasoomozebwa. Nendaba omusenyu omwereere we twayita natunulanga wansi n'entunula n'ensaasira olabanga obukuwa obugenda eno newabulagawa naye nga eri tolina kyolaba musenyu mwereere nga bulaba omusenyu. Ono agasseeko nti bwe yawulira amawulire nti yali omu ku abo abagenda e Dubai yaddukirawo mu kyalo n'abaako ebisolo bye byatunda n'afunamu ku ssente ze yakozesa okugulamu ebimu ku bintu bye yadda nabyo era bw'atyo n'asaba abawanguzi b'omulundi guno babafisizeewo ku ssente ez'okugulamu ku bintu. Kaseera kano ketwatwala nga bakyanoonyeza bannaffe passport kampaliza nze okugenda mu kyalo ntunda akate kange n'akabuzi n'akaki ngende n'akasente mu mpale kuba nali simanyi bwenaaba naye ng'abantu buli omu Girigooli wawangudde ogenda e Dubai ondeetera simu ondeetera akakuufu. Namisano era akunze abasonyi ba bukedde okwetaba mu kalulu kano mu bungi kubanga kamazima. Kirimu ekyo just buy the paper present there kati nze nga ku lwange nagula obupapula 6 buti. Adrian Bale Bwanika yakusakidde gulye lino ku lwa Bukedde TV.